Mu Uganda, kkansa w'abaana, ow'amabeere, ow'omulubuto n'ow'ekibumba beebisinga okutawaanya abakyala, ate mu basajja kkansa w'obusajja, ow'emimiro, ow'ekibumba n'omulala beebisinga okubasumbuwa. Bodda mu baana, ow'omusaayi n'ow'ensigo n'omulala ne batawaanya nnyo. Wadde nga gavumenti efubye, naye era bangi bakyatawaana okufuna obujjanjabi ng'abasinga balugulamu obulamu. Ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ki Uganda Medical Association bakiteeka nnyo ku muwendo gw'abakugu mu kujjanjaba kkansa mu ggwanga okuba omutono. Agasinga ge tuyita regional referral hospitals gonna galina okuba nga galina ekifo ekitegekeddwa nga kyo kijjanjabirwamu balwadde ba kkansa. Ekirala, Dr. Martin Ruswata akulira ekibiina kino agamba nti waliwo abantu abatali bakugu abeerimbika mu kujjanjaba obulwadde bwa kkansa ng'abalwadde bagenda okutuuka mu ddwaliro ettuufu nga baweddeyo dda. Ebiseera ebisinga batandika okubajjanjaba naye nga bajjanjaba ebintu ebirala ate ng'omuntu alina obulwadde bwa kkansa ne balinda ne bamala okulaba nti omuntu tawo ne bagamba kati katumusindike emulago batuuke emulago ne basanga ne bazuula nti alina kkansa naye nga kiri leeti. Kubiriza abantu labawo ekintu ekipya ekikyamu ku mubiri gwo ku mbeera yo genda ew'omusawo akebere ajja kubulira kiki ky'olina okukola. Okugonjoola ekizibu kino, Dr. Jackson Orem akulira Uganda Cancer Institute agamba nti waliwo enteekateeka y'okutendeka abakugu n'okusembereza abantu obujjanjabi malwaliro ga gavumenti. For the individuals who are out there, whether you are in the government or you are in the private sector or you are in academia and you want to undertake this training, what is important is you have to make sure that you present your case, you motivate your background such that actually you are chosen. Bino n'ebirala nga bikolebwa kkansa akyegiriisa nnyo nga mu kiseera kino okusinziira ku ddwaliro lya kkansa emulago abantu 36,000 be bakwatibwa ekirwadde kino buli mwaka. We must make sure that we have the capacity to treat properly. And that requires us to have in place infrastructure, requires us to have good equipment, requires us to have a good, well-trained human resource, and they should be also well-motivated. Kati abakugu bafuddeyo okwegatta okulaba nga bakwatira wamu okujjanjaba bannayuganda n'ekibiina kyabwe kye batuumya Hematology and Encology Society of Uganda. Abakola ku ndwadde za kkansa n'endwadde zeekusa ku musaayi katugambe nga sickle cell, tugambe nga okugwamu omusaayi nga hemophilia, kansa w'omusaayi, byonna okugezaako okulaba nti tulungamya enzijanjaba. Ogenze mu ddwaliro bweriti nti olina bulwadde bwe buti tumanya nti enzijanjaba y'emu. Dr. Henry Dungo mu kiseera kino akulira ekibiina ki Hematology and Encology Society of Uganda era nga yakulira obujjanjabi bw'endwadde z'omusaayi agamba nti kyakuyamba nnyo n'okukolagana n'abavujjirizi okujunanga abanako okufuna obujjanjabi. Tuleese ababali mu kunoonyereza, ababali mu kujjanjaba, ababali mu kukebera endwadde bonna bajje wamu tubeere kitole nga ne bwe tugamba nti tufunye aso okutuwa obuyambi nga buyita mu kisongole tusobola ate okubusindika bannaffe abakola okunoonyereza okwenjawulo. We are really happy to collaborate in terms of multidisciplinary teamwork, having a bilateral collaborations when it comes to research, education, and then share our experience with the Ugandan team as well. Abaddukira bunayira okufuna obujjanjabi bano bagamba kiva ku bantu butamanya. We need to make our people aware that actually we have very good treatment and is free and is available at the Uganda Cancer Institute. Ng'atongoza ekibiina kino, Dr. Ruth Aceng, minisita w'ebyobulamu, agamba nti gavumenti erina nnyo essuubi mu kibiina kino era bakolaganira wamu okutuukiriza ebiruubirirwa. Your dedication will bridge critical gaps in hematology and oncology care, ensuring that no patient is left behind. The Ministry of Health remains committed to strengthening Uganda's capacity to diagnose, treat, and prevent blood disorders and cancers. Mu bisinga okutta bannayuganda, kansa akwata kifo kya kusatu ng'obubenje bwe busooka ne buddirirwa endwadde y'omutima. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.